So tugenda kutunula ebirooto bibiri, ekirooto ekyokulota ng'olya n'ekirooto ekyokulota ng'okola ebigezo. So muna buli ango yonna muba okirootedde tugenda kuba nga tukuwa amakulu gaakyo. Bw'olota ng'okoze ebigezo n'obiyita, ekisookera ddala Mukama baakulaga nti ekyo ky'oli mu kukola kigenda kubeera successful. Teekamu amaanyi gonna g'osobola okuteekamu mu kintu ekyo, message ebeera clear nnyo. Bw'ofuna message Mukama n'akulaga nti ekyo kigenda kubeera successful, tekitegeeza nti relaxing, no. Mukama baakulaga nti ekyo ky'ofokasinzeeko kigenda kubeera successful. Nababbiri, ekirooto ekyo kiyinza okuba nga kitegeeza nti mu nsi ey'omwoyo opafominga bulungi ng'omwana wa Katonda mu bintu eby'omwoyo. Okulota ng'okoze ebigezo n'ofuna makisi ntono like 20%, 30%, ng'ofunye makisi ntono, Mukama baayagala okulaga nti toli serious. Mukama bagamba toli serious. Oyinza okuba ng'olina ky'okola naye nga totaddemu ekimala, ng'oli lazy mu kwogera okwangu, ng'okola ku katono. Ne mu nsi ey'omwoyo bwe kityo bwe kiba. Osobola okuloota ekirooto ng'ofuna makisi tono, kitegeeza mu bintu bya Mukama okola kitono, kyokola tekimala. Kikyolina okukola, beera serious ku bintu bya Katonda. So ofuna ekirooto kino, examine your life. Opafominga otya mu nsi ey'omwoyo? Bw'oba opafominga bulungi, then check. Wayinza okuba nga waliwo kyokola Mukama kyagezako okulaga nti nno kyokola eri ekintu ekyo tekimala. Wabula bw'oloota nga ebigezo obigudde, oloota nga ebigezo olaba obikoze eki? Obigudde. Okoze paper results zizze ng'obigudde. Kakati kino kitegeeza manya nti waliwo obstacles ziri mu maaso go, waliwo emiziziko egiri mu maaso go. Mukama agezako okulaga nti nno kituufu kiri nti ekyo kyokola tekigenda kuvaayo bulungi olw'ensonga lw'emiziziko egiriwo. So tekitegeeza nti nno togenda kumalako. Mukama of course aba akuwoninga kulaga nti waliwo emiziziko egiriwo, osobola okuyingira mu kusaba n'okusiiba okubanga emiziziko egyo gyonna gikola ki? Givaawo. Kulota ng'okoze ebigezo n'obigwa. Sometimes Mukama ayinza okuba nga ategeeza nti waliwo test ezijje mu maaso go. Omanyi Mukama Katonda agezesa abaana ba Katonda bagezesa. Ayinza okuba nga test ezizze n'ogigwa. Oba oliawo nga waliwo Mukama omuntu gwe yasindise mu bulamu bwo omuyambe n'otamuyamba mu bintu bya Katonda ng'opafomingira ddala buki? Bubi. Nga n'ogeza togezaako nga mu butuufu ogwira ddala flat. Kitegeeza nti ebintu bya Katonda tokoze eki? Tofuddeyo mu nsi ey'omwoyo weesuuliddeyo gwa naggamba ofokasinze ku bibyo. So opafominga bubi mu nsi ey'omwoyo. Abalala olota ogenda kukola bigezo naye nga teweeteeseteese. Mu kirooto ng'olaba nga tokoze eki? Teweeteeseteese. Ekigezo kituuse naye nga teweeteeseteese. So ekirooto kitegeeza nti toli serious. Of course toli ki? Serious. Either ku bintu bya Katonda oba ku byonna by'oli mu kukola. Toli ki? Toli serious. Oli just. So kitegeeza nti ekintu kyonna bwe kijja okugesebwa kuno ekujja togenda kusobola kumalako olw'ensonga nti omusingi gwo munafu nnyo nnyo nnyo. Sometimes Mukama ayinza okuba nga akugamba nti waliwo test ezigenda okujja mu bulamu bwo naye tosoma kigambo kya Katonda kimala. Ogenda okuwandiika ebigezo ng'olaba teweetegese. That means oyinza okuba nga tosoma bulungi kigambo kya Katonda. So areas zino zonna zicheckinge mu bulamu bwo. Ogenda kukola ebigezo naye nga teweeteeseteese. Abalala oloota nga oli mu bigezo naye ng'oli mu kuzannya buzannyi. Kyekimu, toli serious. Toli serious. Oli mu bulokozi ozannya buzannyi. Toli ki? Lack of seriousness. Abalala oloota oli mu kukola bigezo naye n'otamaliriza, obudde ne bugwayo. Tebatuka okusaba paper almost nga tolina kyokozeeko oba nga tomazeeyo. Tolina kyokozeeko oba nga tomazeeyo. So Mukama abeera akulaga nti ogumwe gwa buki? Gwa butamaliriza. Gwa butamaliriza. Season egenda kukuleka. You're running out of time. Ate nga tutambula ku speed. Jukira buli kintu kyonna kitambula mu seasons. Season eyinza okuba nga ekuleka. Kyobola owandiika ebigezo n'otakola ki? Notamalayo. Ogumwe gwakola ki? Gwa kulemererwa. Spirit of failure. Gukwestingira budde of course. Because oba ng'oli mu nsi efaanana bw'eti. Ng'olaba ofaanana bw'eti kitegeeza ogenda kwestinga obudde bungi. Ebigezo bituuse okola test. Olaba okola test naye tekola ki? Obudde tebukoze eki? Tebukumaze. Olota ng'okola pepa ey'okubala. Yes. Bw'oba ogiyise manya nti no ekibalo kya Katonda okiyise. Kyomulina okutegeera ng'abaana ba Katonda nti ne mu bino ebintu by'obulokozi mulimu ekibalo olina okubala. Wano kubuulira njiri, wano kino, wano nkola bwenti, wano nkola bwenti, wano kusiga, wano nkola ki? Ekibalo kya Katonda oba okikoze ki? Okiyita. Bwe kiba ng'okola pepa y'okubala n'ogigwa manya nti musibi y'omwoyo tomanyi kubala.
tomanyi kubala bintu byammwe bino bitambula, tomanyi kubala buli kimu kyonna, okubala ekibalo kya Katonda, waliwo ekibalo kya Katonda, tomanyi kubala. Bw'olutanga okukola pepa ya English n'ogiyita, manya nti nno ng'omwana wa Katonda oyogera bulungi. English is a language, so manya nti ng'omwana wa Katonda communication yo nnungi era Mukama agisiimye. Bw'olutanga okukola pepa ya English n'ogigwa, manya nti nno gwe ng'omwana wa Katonda tomanyi kwogera mu bantu, tomanyi ki ky'olina kwogera ate ddi. Bw'olutanga okukola pepa y'Oluzungu n'ogigwa, oba pepa y'olulimi lwonna kasita ogikola n'ogigwa, manya nti bwekityo bwe kiri. 50%, as I told you, 50%, 20%, manya nti nno wetaaga pulling up. N'oba okoze n'oyita, manya nti nno opafominga bulungi mu area eyo. Abalala oloota nga oli mu bigezo naye ng'oli mu kukopa, bukopi. Kati kino nakyo kitegeeza nti nno ebintu by'okola of course tobitegeera, you're meandering around, okopa wabula bw'oloota ate ng'omuntu akopa waakawo, manya nti nno waliwo omuntu ali kugezaako okuba ideas zo, kisabire ekikyo kisigala kikyo mu Bwakatonda, ekikyo kisigala kikyo naye olina okikola ki, okisabira. Mikwano mukisa bagubba, oza mukimanyi bulungi ekyatuuka ku ki, ku Yakobo ne Esawu, yabba omukisa gwa munne. So omukisa bagubba, ng'omwana wa Katonda olina okumanya ekyokukola. Obuzibu Katonda bw'asinga okusanga n'abaana b'abantu nti bw'ayogera most of the times tebategeera. Bayibuli egamba Katonda ayogera omulundi gumu, ebiri esatu, awo abaana b'abantu tebatassayo mu mutima. So it is very important gwe ng'omwana wa Katonda okutegeera nga Katonda ayogedde. Y'engeri yokka gy'ogenda okutambula mu Bwakabaka buno. Tolina ngeri gy'ogenda kwekiseringa mu Bwakabaka bwa Katonda okujja ng'otegedde Katonda bw'ayogera, kuba Katonda bw'ayogera n'okola ng'akola. Katugende ku birooto ebyokulya. Bw'oloota ng'olya ekikajjo, katandikirawo. Bw'oloota ng'olya ekikajjo, manya nti Mukama baakulaga tiyingira mu kusaba n'okusiiba. Beera careful ng'omaze okuloota ekirooto kino. Sometimes Mukama akulaga n'ennyingo z'oli mu kulya, z'ennaku z'oba olina okuyingira mu kusaba n'okusiiba. Sometimes ziba 3, sometimes 5, sometimes ziba nnyingi. Like bwe ziba nnyingi, it can be either 21, it can be 40 days. So oba tobitegedde obuuza Mukama nsiba ennaku meka, asobola okujeera n'ayogera naawe. Okay? So okulya ekikajjo, kusaba na kusiiba. Okulya muwogo mu kirooto, abamu olwoto olya muwogo, Mukama akwagezaako okulaga nti kula mu nsi ey'omwoyo ng'olya emmere ekaluba. Bayibuli egamba nti emmere ekaluba y'abo abakuze mu mwoyo. Most of the times Mukama bakulaga nti okuze mu mwoyo oba you need to improve, okuba ng'okola ki, okula mu mwoyo ove ku ki, ove ku mata agaba baby gano gamazeewo, Mukama nnyongera mazeewo kusabiriza Katonda naye nga tosobola kutegeera Katonda ki kyakola ki, kyakwagaza nga ggwe olinga beega. Mukama tatuyita nk'okubeera ba just ba beega. Mukama ayagala tumutegeere, ayagala tumumanye, of course ayagala tutuyamba, naye ayagala ne tukole ki, tumutegeere. So it is two ways. Olina okutegeera Katonda then n'olyoka osaba ky'oyagala. It's not just to beg. Bayibuli kyeva egamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, sooka onoonye obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakwongerwako. So point esingira ddala obukulu kunoonya obwakabaka bwa Katonda then n'ebirala ne bikwongerwako. So bw'oloota ng'olya muwogo, manya nti nno okuze mu nsi ey'omwoyo, oba Mukama akugamba kula mu nsi ey'omwoyo. Okuloota ng'olya ennyama, kati kino ekirooto wuliriza nnyo wano. Bw'oloota ng'olya ennyama, kirooto kibi nnyo ddala. Simanyi nange gye nsobola ku describinga kirooto kino bubi bwakyo. Ogw'omwoyo gwa kufa. Oloota olya ennyama, oloota otemaatema nnyama, oloota ebinyama bivundu by'oli mu kusalaasala, oloota ogabula nnyama, byonna birooto bibi bya kufa. Most of the times biviirako n'endwadde enkambwe. N'otawana n'endwadde n'ogenda mu malwaliro nga tebakola ki, nga tebagiraba ezo endwadde ez'omwoyo. So oloota ekirooto eky'ennyama, ng'otemaatema ennyama, yingira mu kusaba n'okusiiba, probably ennaku nga 7, osabe olwanyise omwoyo ogwo. Totya. Ebirooto byonna by'oloota abaana ba Katonda tolina kutya, manya nti no just ebeera message. Mukama okulaga ensi ey'omwoyo bw'eyimiridde, naye amaanyi n'obuyinza osigala obirina of course ng'omwana wa Katonda, osobolera ddala okuwangula. Sometimes oyinza okuloota nga mutudde mu kyalo ewammwe eri gye babazaala, ng'oli mu kugabula nnyama, oba nga mutudde mulya nnyama, manya nti ogw'omwoyo gwa kufa. Most of the times gubeera gwe attached ku ancestral spirits, naddala ng'oloota ozeeyo wammwe eyo mu kyalo, naddala eyo gye babaziika eyo gye mwakulira, ewali ebijja gye tukulira eyo mumanyi obulungi. Yes. So bw'oloota ng'olya ennyama oba ng'otunga ennyama ku misito, ogenda gikalirira, ogabula nnyama, kirooto kibi nnyo. Okuloota ng'olya kasooli kibeera nakyo kirooto kibi. Kuba kuloozinga mikisa. Oloota olya kasooli, wabula ate okuloota ng'okungula kasooli
kyoto kirungi nnyo gibeera mikisa naye ate okulota ng'omulya kyoto kibi obeera nga you going to lose blessings. Now kati buli kyoto kyonna kyenkubuulira ne bwe kiba kibi tolina kutya. Okay, kyoto kyonna kyenkubuulira kiba kibi manya nti nebeera just warning. Jjukira ebintu bisooka mu nsi ya mwoyo nga tebinaba kubeerawo mwene ensi yaffe ey'omubiri. Sebeera warning ekulaga nti mu nsi ey'omwoyo bwetyo bweyimiridde yimirira olwa n'olutalo. Of course oli mwana wa Katonda, amaanyi n'obuyinza byakuweebwa. Mu Luka 10:19 Bayibuli egamba laba mbwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa, tewali kiri bakulu bina akatono. Bw'olota ng'oli omusota manya nti no ogwe kennyini oganyiza omulabo okuyingira mu bulamu bwo, ezo okuyita mu muntu, ezo okuyita mu bigambo by'owulidde oba muyita mu ndowooza yo, kyonna ky'oganyiza omulabo okuyingira mu bulamu bwo kubanga polluting obulamu bwo. Okulota ng'olya omuki omusota. Yes, bw'olota ng'oli olina gy'otambula n'osanga basaddaase ebisolo bamwinayo muli mu meeting ne basaddaako ekisolo n'olya oba emmere yonna ng'ewongeddwayo oba tugambe buli kikolwa kusamira oba biki ne wekanga oli mu kulya, manya nti you're under a strong demonic attack. Waliwo emyoyo emibi ennyo egikulumbye. Of course emyoyo egyo gibeera gigenda gyagala kukola ki? Kutta. Naye gwe ng'omwana wa Katonda togenda. Waliwo amaanyi n'obuyinza tosobola kuttibwa bw'otyo, tosobola kuttibwa mizimu. Defeat eba y'amaanyi nnyo, tosobola kukkiriza buzimu kuwangula. So bw'olota ng'oli emmere ewongeddwayo manya nti strong demonic attack. Bw'olota ng'oli mu kulya emmere ewongeddwayo, tugambe olina gy'otambula mu kirooto ne weesanga nga waliwo olukiiko oba waliwo we bali mu kusaddaaka ebisolo n'olya, oba ne weesanga mu kirooto ng'olina bimutudde muli mu kulya emmere ebisolo ebisaddaakibwa oluusi mu kusamira oba biki byonna, nosanga obirya manya nti waliwo endagaano eri ku bulamu bwo ate nga ya musaayi. Abamu mwasamira, mwakola biki, mulimu basala emisale biki bwe bityo. Ebuzimu oyinza okuba nga tewazimanya na kuzimanya. Endagaano y'omusaayi eri ku bulamu bwo, strong demonic covenant. So what you need to do, yingira mu kusaba n'okusiiba aweenenye ku lw'endagaano ey'omusaayi. Ginaazeewo n'omusaayi gwa Yesu, wennyike omusaayi gwa Yesu, then lwana olutalo owangule. Ekyo tekirala okulota ng'oli mu kusesema. Okulota ng'oli mu kusesema, most of the times Mukama baakulaga nti weetaaga deliverance. Wabula oba obadde mu kusaba n'okusiiba ng'obadde maaso ga Mukama mu kunoonya Katonda n'olota ng'osesema, Mukama baakulaga nti akudelivarinze, akusumuludde, wabeera amaanyi gekiyikiza, wabeera emyoyo emibi egibadde munda mu gwe ng'oluusi gyayita mu mmere, oluusi oba mu birooto bwe bityo, ne wabaawo endagaano yo n'eriwo, so n'olota ng'osesema, kalooto kaki? Ka deliverance. Yes, kirooto kya deliverance. Wabula bw'olota ng'olya ebibala manya nti egyo mikisa. Ng'olya ebibala ate bw'oba ng'olota olaba ebibala byo bivunze manya nti no Mukama akulaga nti embala yombi. Tolina bibala, nti ebibala by'omwoyo omutukuvu tolina. Mu nsi oweeyisanga bw'olabye olivenginga, wakuvuma omuntu oyinza omuvuma, bwakusoza oyinza omusooza, kwegamba tolina munnyo gwe wansi gwe ng'omwana wa Katonda, tolina njawulo n'abantu bansi. In other words, so nga badde mwana wa Katonda ng'oli kyakulabirako ng'era obala ebibala eby'omwoyo ng'omwana wa Katonda. So bw'olota ebibala bye nga bivunze manya nti embala yombi yeetaaga okwimprovinga. Bino ebintu byakugambye olw'olota ekyoto nga kibi, of course just oba weetaaga adjustments, kwenenya kati nga kino oba weetaaga kwenenya olw'okuba ng'olina embala embi, then weenenye omusaayi gwa Yesu gukutukuze, then ogambe Mukama kw'amaanyi kuba ng'obala ebibala ebirungi. Yesu mikwano mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Amanya n'eddoboozi bampita Brother Steven. Bw'oba olina ekyoto kyonna ky'olina so kiteeka mu comment section, tujja kuba tukiddamu. So tuweeza message ku WhatsApp oba ng'oli ku Facebook wa namba weeri awo, ojja kuba ogira button ya WhatsApp. Bw'oba oli ku YouTube, kebera comment esooka, enamba ya WhatsApp ebeerawo, so tuweeza message ku WhatsApp. Osobola obuuza ekibuuzo kyo mu comment section, tujja kuba tukiddamu. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, stay blessed.